أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tumwebaza wekitiibwa Allah tabaraka wa taala akyatuwadde ekyengera ekyobulamu. Baganda baffe bangi owekitiibwa Allah tabaraka wa taala abajjeeko ekyengera kye tuyina ekyobulamu, nabwe kityo kya bbeeyi Allah kyakyatukuumidde. Tumusaba abeere nga atuyambako tukikozese ebinaatugasa nga tumusisinkanye. Tumusaba sebengera n'emirembe Mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ab'ebitiibwa abakuŋŋaanye mu kifo kino n'abali ku Rawda Islam Media Uganda, pologulaamu yaffe emanyikiddwa ey'okuba nga tuddamu ebibuuzo ebyo ebiba bibuuziddwa buli lwakusatu. Nabwe kityo Sheikh Abbas Senkuba, Director wa Mukono Islamic Institute, yamaze dda kubeera nga atweyungako, era insha Allah tugenda kubeera nga tutambula ne programu yaffe biidhini subhana wa ta'ala. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atwanguyize, atuweemu empeera singa okubeera ennungi fi dunya wal akhira. Biidhinillah, nga tetunnaba kugenda mu bibuuzo ebiriwo, Sheikh agenda sooka ababuuzeeko, atubuuzeeko, abeereko ne wasiya gyatulaamira. Biidhinillah tulyoke tweyongereyo. Wa barakallahu fiikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumwebaza, tumutendereza Allah, tumusaba Allah sokusaasira ku Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Utira omwoyo gwange nejjamu okutya Allah tabaraka wa ta'ala n'okufaayo okukolera mu bulamu buno bwe tulina obutono bw'ekiseera. Ad-dunya darul amal, ensi kola si kukyakala nga abantu balowooza. Amma al-akhirah, ate enkomerero, ala fahiya darul jazaa, olunaku Allah tabaraka wa ta'ala lwagenda otusasula. Kira abasiraamu okufaayo ku Allah, okukitegeera nti tugenda kubuuzibwa ku Allah tabaraka wa ta'ala, era tugenda kubuuzibwa ku Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tugenda kubuuzibwa ku ye olw'ekigambo Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti yannyonnyola n'aga nti bamalayika babiri batujjira nga tuli mu kabbuli nga batubuuza nti mani rabbuka, ani mulezi wo? Omukkiriza yanukula nti rabbi Allah, omulezi wange Allah, ebbanga lyabadde nga asinza Allah. Wa amma al-kafir aw al-murtab, omukaafu oba murtab, omuntu ali awo nga musiraamu eddiini tagifaako, fayaqulu ha la adir, agamba nti nedda sibitegeera. Sami'tu an-nas, awulira abantu boogera, faqultu, nange neŋŋamba. Ekibuuzo ekyokubiri kitubuuza ku ddiini, obusiraamu. Ma diinuka? Amma al-mu'min, omukkiriza, fayaqulu al-islaamu diini, osiraamu eddiini yange.
wa amma alkafir aw almurtab atumukafu bwa aliya wabusa busa mu ddini silamu kiriawo tekifaayo ku ddiini yakyo fayaqulu la adil agenda kugamba nti simanyi sami'tu nnas yaqulun awulira abantu nga boogera bwe batyo faqult nange nenjogera ekibuuzo ekyokusatu batubuuza ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kibolaba nabbi sallallahu alayhi wasallam mu hijjatil wadaa ya gamba basahaba nabaga nti madha antum qailun lamma sa'alakum Allahu anni madha antum qailun mugenda kunnyonnyola ki Allah bwali bambuuzaako bantu mmwe nze nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegeeza ki bantu kufaayo kuyiga ku nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam n'okukola bye yasomesa n'okulekayo bye yaziiza wama ataakumu rasulu fakhudhuuhu Allah atugamba mu Qur'an nabbi sallallahu alayhi wasallam byabanga asomesezza n'abibaleetera mu bikwate binyweze wama nahaakum anhu fantahu ate byabaziiza kino tokikolanga toddangamu kikola barakallahu fikum jazakumullahu khair وفيك بارك الله وجزاك الله خيرا بإذن الله kibuuzo kyaffe ekisooka kigamba nti Sheikh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amba nti Sheikh tusemberedde akaseera ak'okusala adhiya nensaba kumbuulira ku bulungi obuli mu kusala ebisolo biki bye tufunamu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. الضحية أو الإضحية أو الأضحية كلاهما صحيح كلها صحيح النبي توف سورجيت الضحية سورجيت الإضحية بكسر الألف ألف تجي تدك كسرة سورجيت الأضحية بضم الألف إلى ألف تجي تدك ضمة bitegeeza sacrifice omuntu gyawaayo mu lulimi mu mateeka tutegeezaamu ekisolo min bahimatil an'am omuntu kyaba asaze mu bisolo ebyalaalikibwa eby'emiteeka esatu oba ena albadan oba annaaqa eŋŋamiya wakadhalika albaqar ente wakadhalika alkharuuf endiga oba ashaad oba embuzi ebyo byebisolo byebayita bahimatul an'am ebisolo ebyo byetukkirizibwa okusala oba okuwaayo sacrifice wa Allah tabaraka wa ta'ala. الضحية أو الأضحية أو الإضحية سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام سنة النبي وفي إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم ييموا الله تبارك وتعالى نبغت ونامبو موانا نيكموا يكلوا إبراهيم يمالي مياكا كنانا مسامفو atazaala mwana abagamba 97 abalala baganti aktharu min dhalika bisukkawo atazaala mwana niye yamewa Allah tabaraka wa taala tubunafuna omwana nja kumuwaayo mu kkubo lye Allah tabaraka wa taala wekisibwa Allah namuwa omwana bwe yamuwa baali bamuyita Ismail tubolaba Ibrahimu alayhi salatu wassalam Allah yamwogerako nti yatuukiriza endagaano am lam yunabba bima fi suhfi Musa wa Ibrahima alladhi waffa oba tebajjirwa byasomebwa oba byabajjira mu kitabo kya Musa wa Ibrahima alladhi waffa ne nabbi Ibrahim yatuukiriza endagaano wakadhalika Ismail yatuukiriza endagaano Allah tabaraka wa taala gye yalagaanyisa kitaawe n'atava mu kitaawe
قال الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا إنه كان صادق الوعد وكان صديقا وكان رسولا نبيا. يغامبا انتي basomere bikwatagana ku Ismail alayhi salatu wassalam, kana sadiq alwad, yatukiriza endagano, wa kana rasulan nabiyya, yali mubaka wa Allah atenga nabbi wa Allah, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, yayigirizanga abantu, yalagiranga abantu be okusala n'okuwa zakah eri wa Allah tabaraka wa taala yalimu abo Allah biyasima. Fa Ibrahimu alayhi salatu wassalam buwafuna omwana gwe bayita Ismail, Allah tabaraka wa taala ga musafati, falamma balaga ma'ahu as-sa'iya, bwe yatuuka mu myaka egy'obwangu egiweereza kitaawe, emyaka egy'obukulu, qala ya bunayya inni ara fil manam, Ibrahimu yagamba mutabani we, nabagati inni ara fil manami, mutabani nkulaba mu ndooto, anni adhbahuka, ndaba nkusala, unzuru madha tara, mwana wangu olaba otya nga nkusazi. Qala ya abati fa'alu ma tu'mar satajiduni insha Allahu min as-sabirin. Omwana yagamba kitaawe n'amugamba, taata if'al ma tu'mar, kola Allah kyakulagidde, satajiduni insha Allahu min as-sabirin. Bw'onaaba okikoze ojja kunsanga mu abo abagumiikiriza nga Allah atuwadde empeera y'abagumiikiriza. Falamma aslama wa tallahu liljabin, bwe baamala okusiramuka taata n'omwana, Allah kye yali abanoonyaamu kuba bagonvu beetoowaza eri Allah, kwewaayo eri Allah, n'awunzikira mutabani we ku feesi bw'ati, fanadainahu ayya Ibrahim, Allah n'amukowoolerawo ennyina nga tewange gwe Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, Ibrahim otuukiriza ekirooto, inna kadhalika najazi almuhsinin, bwetyo bwe tugabira abantu abalongoofu. Kati Ibrahimu alayhi salatu wassalam, Allah aga nti wafadainahu biribhin azimi, twamununula n'ekyokusala ekinene, endiga. Okuva olwo Ibrahimu n'asala endiga, teyasalamu Ismail. Buli yenna yajjanga okusala okuva n'olwo ng'asalamu nsolo. Kati mu fawaidul udhiya oba dhahiya oba al idhiya, kwe kubeera nga omuntu azza obujja sunna ya nabbi waffe Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Ekyokubiri, okubeera nga tuwa ekitiibwa ekintu ekikulu mu ddiini ekyo, okuva n'olwo Allah tabaraka wa taala yagiyita sha'iran min sha'airillah, kubeera nti kintu kikulu mu ddiini okusala ensolo. Yagamba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala, ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Omuntu yenna azza obujja oba omuntu yenna awa ekitiibwa ensonga z'eddiini ng'ezo, فإنها من تقوى القلوب, ke kabonero akalaga nti omuntu oyo alimu okutya ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. So ne kibeera nga al udhiya mu migaso gyayo okuwa ekitiibwa ensonga y'eddiini efaanana bw'etyo. Ensonga endala mu migaso gya udhiya, shukuru liman madda Allahu lahu min al amwal, shukuru lillah, okwebaza Allah tabaraka wa taala, liman madda Allahu lahu min al amwal, kwoyo Allah bw'aba wadde ki, bw'aba wadde emmaali. Allah akuwadde emmaali n'okwatamu n'owaayo ku lwa Allah, kitegeeza okusiima n'okwebaza Allah tabaraka wa taala. Omuntu Allah bw'amugabirira okumutegeera n'okusiima n'okumwebaza, Allah bamuwadde olwebaza, abamuwadde oluwo olunene. So udhiya mu fawaidu zaazo kwe kwebaza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Ekirala, idkhaalu sururu fi qulubi alfuqara walmasakin, okuyingizaako kye bayita assururu, essanyu, fi qulubi alfuqara,
mu mitima gy'abaavu oli bw'ali akkanyama awulira essanyu mu baavu b'oba ogabidde ng'osaze dhahiya oba ng'owaddeyo udhiya oba ng'owaddeyo al idhiya oyina essanyu engeri gy'oliyingiza mu mitima gy'abakaafu bonna mu mitima gy'abaavu bonna n'abakaafu kubanga dhahiya tugiwa n'abakaafu nabo ne bakola ki babeerako ne kebalya era mu udhiya mulimu idkhalu surur fi qulubi ahli albayt okuyingizaako essuubi oba essanyu mu mitima gy'abantu bo abantu bo kam yafrahun basanyuka kyenkana ki nga balaba omezzi entaawo mu lujja ogenda kugisala bafunaako okulya nabo bagabire ku balala kinene nnyo barakallahu fikum jazakumullah khair وفيك بارك الله وجزاك الله خيرا nagamba nti sheikh ekituufu kyensolo gy'osala udhuhiya ku yaumul kiyama egenda kujja ogitambulireko mu kaseera nga Allah ayimirizaawo enkomerero ekutwaleko otuuke mangu mu bbaliro byogerebwa lakin lam aqa ala dalil sarihin sahih sinafuna bujulizi butuufu bulaga nga batera okubyogera nti ensolo egenda okuyisa ku sirata okutwale mu bbaliro lam aqa ala hadithin sinaba kufuna hadith nga ntuufu ng'eyogera ekyo barakallahu fi wafiika barakallah nagamba nti sheikhe bwe mba nga nina abaana besinaba kusalira aqiika ate dhahiya neetuuka nsooke kukola ki adhuhiya oba al udhiya singa omuntu abeera tannaba kusala aqiika ebiseera bya udhiya ne bituuka asooka akole ki wekibanga ekiseera kya udhiya asooka asale dhuhiya nga bwakuŋŋaanya asalira abaana aqiika barakallahu fikum jazakumullah khair lwaki olw'obukulu bwa sunna eno nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasala dhuhiya eno era basahaba baga nti dhaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini dhahahuma biyadihi fasamma wa kabbara nabbi sallallahu alaihi wasallam yasala endiga zaali bbiri nga njeru wazisala alaihi salatu wassalam yekennyini yazeesalira n'omukono gwe bwe yamala fasamma naga nti bisimillah wa kabbara naga nti allahu akbar ay bisimillahi allahu akbaru bwe yali asala edhikiri gye yasoma bwe yamala nabbi waffe alaihi salatu wassalamu okusala esooka naga nti hadha li muhammadin wa ali muhammadin eno ya muhammadi n'abantu baani ba muhammad bwe yasala ey'okubiri n'agamba nti hadha li fuqarai ummati muhammadin eno y'abaavu ba umma ya muhammad so ne kibeera nga omuntu olw'okuba nti sunna nabbi teyagirekaayo eyo twali badde naffe tugyekwatako ekiseera bwe kituuka sala nga bw'onoonya aqiika osalire omwana barakallahu fihi wafiika barakallah sheikhe tuli abagamba nti ekisolo ky'olina okusala ku dhuhiya tekirina kubeerako bulemu bwonna kituufu ekituufu kiri nti nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yannyonnyola naga nti la tudhbahu al arja aldhahiru arjuha hadithi wejjajja mu sunan nabbi sallallahu alaihi wasallam aga ntukkirizibwa kusala nsolo nnema aldhahiru arjuha ng'obulema bwayo bweyolefu ng'ekisolo kitambulawo oli n'akiraba nga nakyo kirema si ekiwenyeggera wabula ekirema nga okugulu okumu
kuyinza okuba kwalemala bakunyiga kwafuna ebizibu tokkirizibwa gisala. Nabbi yagana Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti wala tudhbahu al-awra adh-dhahiru awruha, n'ensolo muzibe y'eriiso erimu tetukkirizibwa gisala nga ogiraba naawe eriiso erimu lyakola ki, lyaziba, tetukkirizibwa gikola ki, gisala. Wala tudhbahu al-maridu adh-dhahiru maraduha, tokkirizibwa kusala nsolo nga ndwadde, nga mutuufu ndwadde, buli yenna agiraba agitunuulira nti ensolo eyo yakundugga ndwadde, erina ebizibu, tetukkirizibwa gikola ki, gisala. Ensolo endala gye tutakkirizibwa kusala annakhil, yeeyo nga mutuufu teriimu busomyo, konna katambula kaziinyuuka buziinyuusi, oliayinza n'okakwatako obukwasi ne kagweri, ako nako tetukasala nga bwe yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bino ebisolo wammanga bikkirizibwa okusalibwa. Sookera ddala yeeyo gye basazeeko okutu bakusazeeko, tukkirizibwa gisala. Eyokubiri yeeyo erina omukiro ogw'ekitundu, tukkirizibwa gisala. Eyokusatu abawalimu gye baatunulira endaawo, tukkirizibwa gisala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wafiika barakallah. Kibuuzo ekiddako onagamba nti sheekhe, nzikirizibwa okugatta nniya eya adhiya ne aqiika? Tukkirizibwa okugatta dhahiya ne oba udhiya ne aqiika? La, tetukkirizibwa kubigatta. Ibaada za njawulo. Ibaada ya aqiika ibaada ya kusinza Allah tabaraka wa taala, nga tumusinza mu ngeri ey'okubanga owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mwebaza olw'ezzadde lyabakoze lyabatuwadde. Amma udhiya tumugikola olw'okujjukira sunna ya nabbi waffe Ibrahimu alayhi salatu wassalamu. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. So buli emu tugisala lwayo, oba ofunye sala dhuhiya, oba ofunye aqiika sala aqiika, tetubigatta. Barakallahu fikum. Wafiika barakallah. Biidhnillah, ekibuuzo ekiddako ono agamba nti sheekhe, bwe tuba nga tuli famire emu nga tulina obusobozi bwa kugula nte, naye nga tusukka mu bantu 8, kubanga batugamba nti ente yeegattibwako abantu abatasukka 7. Kati agamba nti wetuba nga 8 naye obusobozi nga tulina bwa nte, tusobola ogigula nga famire ne tuleeta nniya empeera ezivaamu, Allah azitugabire, azitugabanyizeemu nga famire. Wallahu ta'ala alam. Famire bwebanga eri extended, la tujizu dhalik. Extended family tegezaamu mwe muli senga, taata, kojja, nga balina ennyumba za njawulo. Bangi bawali mbaga nti ente kasaba sukka 7 tebafuna mpeera ya dhahiya. Wabula webeera family nga ya nnyumba emu, taata n'abaana be n'omukyala, ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaa ne babeera 30, tujizuhum dhalik, ekyo kibamala. Olw'ekigambo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyogera nga asaze embuzi esooka, embuzi endiga emu, yaga nti hadha li Muhammad wa ali Muhammad, eno gyensaze ya Muhammad n'abantu b'ennyumba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasala ey'okubiri agati hadha li fuqara'i ummati Muhammad. Kakati abantu b'ennyumba emu bakkirizibwa okubeera nga embuzi emu ebamala oba ente emu ebamala, singa memba wa family abakola asala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wafiika barakallah.
N'agamba nti Sheikh nsaba kuntangazaamu enjawulo eriwo nsaba kuntangazaamu fitiri kyeki. Alfitiru tutegeezaamu obubumbwa. Alfitiru bwe bubumbwa Allah tabaraka wa taala bwabumbirako abantu. Yagamba wekitiibwa Allah fitrata annasi fitrata Allahi allati fatara annasa alaiha. Obubumbwa bwa Allah bwe yabumbirako abantu la tabdila li khalqihi. Allah tasobola kukyusakyusa mu bubumbwa bwe mu butonde bwe yatonderamu abantu. Akati kyebayita alfitir tutegeezaamu obubumbwa era omuntu bwabanga awadde zakatul fitiri aba awadde zaka yabuki ya bubumbwa oba zaka ey'obutonde. Era owekitiibwa Allah tabaraka wa taala wakumuwa empeera eya zaka eyaki ey'obubumbwa oba ey'obutonde. Newankubadde nga waliwo amamu kuba walimu abakivuunula obulala, naye zakatul fitiri tutegeezaamu zakatu y'obubumbwa. Kyobalaba nti buli muntu agiwa, omusajja agiwa omukulu n'omukyala omukulu agiwa, omusajja omwana omuto agiwa n'omuwala omuto agiwa, omuddu agiwa n'omwana waabwe agiwa. Omuddu tutegeezaamu akola obuttu agiwa, n'omwana waabwe agiwa. Bw'atyo nabbi bwe yalaalika sallallahu alaihi wasallam ebbanga lyamalanga mu Isiraamu. Faddal. Barakallahu fikum. Naamba nti Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Agamba nti Sheikh, batugamba nti bw'oba ogenda kusala udhiya tokkirizibwa kwesalako kintu kyonna ku mubiri gwo ng'oyingidde ennaku 10 mu mwezi gwa Dhulhijja. Kati Sheikh, singa nziyingira nga mbadde sina nniya ya kusala adhuhiya ate nenfuna obusobozi naye nga mmaze okwemwa oba okwesalako ekintu kyonna, namulwa ntya? Omuntu yenna bw'abanga anaasala, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti la ya'khudhu min adfarihi wala ash'arihi shay'an, takwata ku njala yadde akaviiri okukasala ku mubiri. Tokkirizibwa kusala njala yadde enviiri. Era eyo qawlu ya jumhurul ulama alhadith, abawalimu ba hadithi bwe batyo balaba, okubadde nga abamadhahibu abamu balaba endaba ez'enjawulo, naye omuntu agenda okusala tasala kooya konna ku mubiri yadde olwala sunna ntuufu, hadithi mwe eri mu sihah. Ekyokubiri nti omuntu oyo wabanga ddala talina kyakwatako, singa Allah tabaraka wa taala amugirira nga teyabadde na nniya ya kusala najja nga akwatako, etumuga nti yufa anhu, talina buzibu. Waafunidde enniya awo watandikira obutakwata kuki, butakwata ku kaviiri konna yadde olwala. Mathalan, omusajja avudde emabega nga talina nniya ya kusala n'obusobozi tebuliiwo, essuubi tewali yadde ettone ly'okusala, kati Allah agira tubulayo ennaku nga 3, Allah n'amugaggawaza agenda okugira bw'ati nga alimu abo bagenda okusala, tumugamba tutya? Tumuga nti okuva awo taddamu okukwata ku njala yadde kuki, yadde ku nviiri. Wallahu ta'ala a'lam. Onagamba nti Sheikh, ennaku ezo 10 ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja okuzisiiba za tteeka? Okusiiba ennaku 10
Allah tabaraka wa taala ziyalaira laga nti walfajiri wa layalin ashri washaf'i walwatri zatteeka okuzisiiba la sizatteeka mulimu neziri haramu okusiibibwa ennaku ezo 10 ng'olunaku lwa Idi luli haramu olusiiba wekisiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaana okusiiba olunaku lwa Idi kati olunaku olw'ekkubiri lwa Idi kati oli azifuula ow'etteeka ez'etteeka okuzisiiba abalimbisiza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam so tetusiiba lunaku lwa Idi nabbi yagaana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akati olunaku olumanyikiddwa olusiibibwa ate nga nalwo lwa sunna era nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yalutukuutira nnyo okulusiiba olunaku lwa Arafa nabbi yagaa siyaamu yawmi Arafa ahtasibuhu yukaffiru sanata allati qablaha wallati ba'daha okusiiba olunaku lwa Arafa ndabanga kisonyiisa omuntu ebibi by'omwaka ogwayita Allah n'akusonyiira ne mu advance n'omwaka ogujja n'akola ki n'akusonyiwa so olunaku lwa Arafa lwe luliko obujulizi olaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukuutira olusiiba era nga yakubiriza olusiiba abaffe zino endala sikkirizibwa kusiiba nga njagadde okusiiba oli free okusiiba kubanga okusiiba kuli mu mirimu emiki emirungi ate nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin al'amalu salih fihinna khairu min hadhihi al'ayyam teriyo mulimu gwonna gwokolera mu nnaku nga Allah agwagala nnyo kusinga omulimu gwokolera mu nnaku ezo 10 ay al-ashri al-awail min dhil-hijj agamba nti ennaku 10 erisooka mu mwezi gwa dhul-hajji kakati omulimu gwonna gwokoleddemu Allah tabaraka wa taala agwagala nnyo naye nabbi yali atugamba okuyitiriza okukoleramu yaga nti fa akthiru fihinna mina at-takbiri tuyitirizeemu at-takbiri wat-tahmidi wat-tahlili okuyitirizaamu obulaadi obwo subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar oba allahu akbar tujitirizeemu nnyo wa at-tahmidi n'okubeera nga tuyitirizaamu okutendereza Allah alhamdulillah